Newspark channel koli webale kuba nti nno gyekumiddeko mangi genkuletedde kambeere nga kuwa akatambi ka Pastor Aloysius Bugingo katabudde bannayuganda yavaayo n'abeera ng'ate akolimira eyali Lord Mayor Erias Lukwago. Lwaki yamukolimira? Anti Erias Lukwago yavaayo munange n'abeera ng'ate amusekerera nga munange akubiddwa amasasi ng'alinga ali mu kuba nti nno takkiriza nti ono yakubiddwa amasasi era n'agamba nti ono yali afera okusinziira ku Lukwago. Kaakati Pastor Aloysius Bugingo n'avaayo n'abeera ng'ate amukolimira ku katuuti akatambi ke kano. Omuntu gw'obalamu amagezi namuwulira ng'ayogera, namuwulira n'amatu gange ng'ali ku mukutu ogumu ng'ayogera nti ebyo biringa ebya Bugingo yasaba amasasi agali gayingira mu mmotoka gonna ne gatakwataye ne gagenda ku mulala. Eyayogera bw'atyo ajja kukisasulira ne bwe buli baddi. Bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba, omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende ewamukuuma. Bw'obanga naawe wamuwulira weetegereze, ogenda kuwangaala nange ngenda kuwangaala, ojja kulaba enkomerero y'omuntu oyo eyagamba ng'akudaalira mu kukka kwa Katonda n'agamba nti ebyo biringa bya Bugingo yasaba ekyamagero, amasasi ne gaguka gonna ne gatakwataye ne gattamu omulala. Eyawugula amasasi ng'ali mu mmotoka, essaala eyawugula amasasi. Wangaala buwangazi kyenkusabidde, ojja kulaba. Bw'oba tomuwulirangako banga tomumanyi weesirikire, bali kubuulira abamuwulira nti ebyo byaliko okubonaabona kwe kuva ku butafuga lulimi lwe ku bintu byatategeera. Bangi nno bavuddeyo ne babeera nga bagamba nti kituufu Pastor Aloysius Bugingo musajja wa Katonda, kubanga bangi bavuddeyo n'abeera ng'akolimira ebiwunzise si birungi, era bavuddeyo ne babeera nga banokolako ne ku mugenzi Seggirinya, okitegeera nno. Kaakati nno ne Lord Mayor Erias Lukwago bavuddeyo ne balyoka bagamba nti kyandibanga ekimubonyaabonya ssaawa zino n'okuba nti nno ayina n'endwadde ezimusumbuwa nga munnange bino byonna byava ku Pastor Aloysius Bugingo. Kaakati nno ye Calvin Kayanja avuddeyo n'alyoka asaba Pastor Aloysius Bugingo abeere ng'asonyiwa Erias Lukwago. Pastor Bugingo, nsaba osonyiwa omusajja ono nga bwe wansonyiwa. Essaala embi ezaala ebizibu, naddala ng'omuntu kyakusabirako obubi wakimukola. Njagala mwenna muddeyo mwetegereze abantu bonna abaakozesebwanga okujjonkera Bugingo ensi wa gye batuusizza. Nze nabulabukirawo omusajja eyandabula yali mu Tanzania. Nangamba nti ensonga zo nziraba wano, naye noonya omusajja ono obudde ojja kuteeka mu butono. Nengende wa Bugingo ng'ensi yonna eraba era ne mwetondera. Nze njagala bonna obanoonye. Buli eyakozesa ebizibu bya Pastor Bugingo, okunoonya amasannyalaze, okunoonya following, okumanyika, noonya wajali olwaleero. Gurupu eyakwata simanyi pampa, simanyi ekutte pad, simanyi cotton, etwala ku church, n'abaatuuzanga obutebe n'obukamera okwogera ku Pastor Bugingo gye bali. Survivor ndyogu ekyamponya kugenda mu maaso ga Pastor Bugingo ne mwetondera. Omutanzania yaŋŋamba ly'eddagala. Munnanga abantu weebali wano nga si bantu. Omuntu tayinza kuŋŋaanya abantu mitwalo na mitwalo mu kibuga wakati wano ng'awagira gavumenti ya President Museveni, Abaganda abakolera abakuŋŋaanira wawangaalira gye baakyawa ate ne bajja gy'ali. Abantu tebayinza kulembeka kidomola ku taapu etajja mazzi, waliwo ensonga. Njagala obanoonye. Abalala obufumbo bwasaanawo ne bamaliriza bubi. Bye baavumirira oba bye baavumanga ku Pastor Bugingo nabo ne babirozaako. Babuuze babbuule n'abalala. Abalala baawaŋŋanguka, ensi yabalema.
Saagala kubamenya mannya naye nze nkugambye kola research obanoonye bonna abakyala n'abaami abaali bafudde ebizibu bya Pastor Bugingo akatuuti abaatuulanga mu buti bati babuuze olabe gye bakomekkereza n'ensi eno mulimu abantu abatazanyirwako naye Pastor Bugingo nsaba osonyiwe Erias Lukwago aweddeyo nze nkimanya akomekkereza bw'ati lwa kigambo kyo kye wamwogerako nti ajja kumaliriza bubi n'ensi eno. Pastor musajja musonyiwe musabire bulungi ebyaliwo yabikola mu nsobi era byaggwa nsaba ompulirize ng'omwana gwe wazaala era nga mukwano gwo sonyiwa Erias Lukwago yakola ensobi ffenna twazikola nsaba osonyiwe musajja wa Katonda musajja ono awone ebizibu by'ensi eno aleme kukomekkereza bubi kituufu yakusobya. Bwe tweyongerayo twagala okubeera nga tutumirako ku Charles Kagudde, Janati ogamba otya, na Mulindwa Aprosi twagala okutumirako, Mariam ogamba otya, na Kato twagala okubeera nga ate tukubuuzaako. Mu mawulire amalala Senga Acid akyagenda mu maaso n'okuba nti nno yeewera. Jjukira nti ekipapula kiri ku mutimbagano nga Haji Bakaluba ensonga z'okuba nti nno ono amusomesa essomo ng'asomesa ni Senga Acid tannazivaako. Kaakati nno ne Senga Acid etagenda avuddeyo n'amugamba nti tatidde era ye agambye nti Haji Bakaluba talina kyayinza akumukolako. Katubikuwe naye mamba Abannayuganda mwankowa Wedda nabadde mbalabe mu comment section nga bagamba I wish it is true. Bakaluba mizijju kya mutwe jju nabalabye munkowa but it's okay. Munkowe Senga you can have a wedding as an intimate. Sobola kukola kembaga kiwedde kubanga obadde kimanyi komera bakkiriza okwegatta omuntu w'emizi era nenda kuddamu nkuvumi right anti kati olwedde bagambye yansuubiza kati nenda muvuma taamu egenda sikyo nenda muvuma taamu egenda abyongereko mu kooti nteeko kuvuma otuusa obonoddamu amagezi mu ekyo ekitwe ate genda okole ofeza Abannayuganda tojja kufeera yasuubiza TikTok kyamutwe. You are very stupid. Omanyi nonna abantu abamisiriza kyamutu bakadamu ate kadama cannot mislead me. You know what? Teri kadama anjagala naye abantu abamagezi abali e Canada be bagamba that cannot happen because they know the law here. By the way, listen. Easy. If you don't attack me physically, I'm okay with whatever you're gonna say. So tutule mu maaso g'omulamuzi mugambo ow'ekitiibwa kyamutwe yazina koko ekyo nso okutuula mu maaso g'omulamuzi sikinaako buzibu. As long as you don't intimidate me, you don't threaten me, right? You don't attack me physically. Ekyomumu nso okunyonyola omulamuzi ensonga yange. Ekirala mpulira is okunyonyola omulamuzi is atalepinze muntu atabbye muntu atathreatenize national security. You people, you're stupid. Mu mawulire amalala tugenzeeko ewa Phoebe ensonga za Phoebe akwassa n'emirembe munnange zikyagendera ddala mu maaso. Mirembe yavaayo n'alyoka agamba nti alina gwe yawola $25,000 paka katimbu tazimusasulanga era akagatto ne bakambaza Phoebe.
kakati twabadde tuli awo mikwano gya Mirembe ne gibaako akatambi ke gyakoze era nga munnange balinganga abalumiriza Phoebe. Kakati Phoebe avuddeyo n'abaako byayogera. Kakati mbabuliramu ngamba simanya vaayo kole bwoti simanya kati mukwano omuntu oba ayagala kyayagala kyabatwala ekitegedde kyoyagala naye nze I can never ever ekyo again ngenda kukiddamu. I will never ever come out here to tarnish people's name. First of all, omuntu nga yali abaddeko mukwano gwange, I will never kitegeera siri newemba ndi kumazima nta newemba nze mufu newemba nze mutuufu. I will never. First of all, I respect that day. I respect the person. Mostly ate nolongo omuntu no yanyambako mukwano sisobola bino ebyokuddaana eno ffe mumaka gye twakulira ino kibabuulira mumanyi gye mwakulira nekyaba bakuza bulungi naye mwasalawo okufuuka babi. I will not choose, sijja kuchuzinga okubeera omuntu omubi. I will never choose to be a bad person. Tunaakomawo bane ku TikTok, tunaakomawo n'ebyo ebintu by'ekisiru, tunaakomawo bannange oba mwetaaga kunkuba nzimayinja mugankube tukomaawo. We are tired for sure. We are tired. Ebyo ebintu ebyammwe ebitakoma byaba bitya buli kadde munonooza omuntu gwe muteka banna ebyo ebintu mubirekeraawo bannange tukule. Nze ndi mukazi mukulu nagenda ku kyeyo n'enkomaawo n'embeera wano eno ndi mukazi mukulu bannange temunteeka mukisokera nina omwami ekitegeera nina emikwano egy'obuvunaanyizibwa nina abaana. Era nga tukyali ku nsonga za Mirembe ne Phoebe katubeere ng'era ne bano nabo otubakuwa babeeko bye boogera. Twakuwoza ssente mu bulungi ate bifuuse byabwo. Olyo n'omuwala yakoleddemu ne vidiyo ku vidiyo. Lwakumuwola. Bannange amanja jangu okime ssente zo. Wano temumanyi we wenkolera nona ssente zo kuba kwekaza naye kino kanti bagambe by the way in that habit ebyaddala naddala nga oli mu business ojjaka bw'oba olina embeera eyo ng'okimanyi munno yakuwola ssente ye nga weekaliza mu nsobi bizinensi yo terina lugendo ate kambabuye bakazi mmwe naddala bakazi musimidde abaana bamwe abaana bwe bagenda okukaaba gwojja kulowooza mbu gw'okikubye nnyo. Vidiyo eyo mbadde saagala na kugyongerayo nnyo kubanga ekisookera ddala Phoebe bakubanja oba tebakubanja kale ne baba bakubanja sandisuubidde nti yeyandibadde topiki ne mutuuka okuba nga mugiteeka ku show yammwe mutandika okuba nga mubanjiza omuntu ku show. Sikirabangako bane ffenna batubanja teri muntu gwe batabanja. Omuntu ne waaba aluddewo okujja okusasula ssente waba waliwo ensonga lwaki aba aludde tekitegeeza nti ogenda mulabisa tekitegeeza nti olina kuteekayo ku show basobole okuba nga bategeera omuntu because kino practically kiraga bwe nalabyeko ono omukyala bamuyita what's her name Gloria namulabyeko nga afulumiza video ye gyasembyeyo okola ng'eraga mu Phoebe ne sorry mbuno gwe ne bonookola otya namulidde omukazi ayogera ebigambo bingi oba bakubanja ssente zireete ng'era olaga nti olireetinga ku Phoebe. Kinekewo Phoebe Mrs. Nzola nze bwe mbeera gwe toddamu nakwewozaako mukwano okitegedde baleke abo boogere be twabamanyiira ababayita bannantalo babeera oko banoonya butalo buli ssaawa bwe baba bakulembezako tusobole okutambuza show yaabwe. Eyo show bweba yagaana ffe tukyalaba Fezi TV bane ffe tulaba TikTok tubeera ku social media kiki kye mutategeera olaba namwe kenyini mumala emuti okola ebintu yamwe bya show mane mubiteeka ku gundi ku TikTok kiki mubadde ki tuleke. Shakibu munnange nga yeetegekera ekikonde kye yavuddeyo n'abeera ng'ate abuuzibwa ku nsonga za mukyala we Zari era bw'ati bwe yagambye. Allow me to ask this, how are you doing emotionally? Zari posted you guys are not together. Are you okay? I'm married and I'm emotional okay and I'm handling everything as a grown man. Yeah. You're married? Yeah. Okay. So it means you guys are together.
Definitely we are. Mtu hata kama mtu hayuko na yeye ako na mtu ampati. Sio tunajua alisema hawako pamoja. Yeah. So to you the person that you have ni yule tunajua ama different person. What did you say? I asked. Oh. The same person I have is the same person I'm still having. Oh. Yeah. So should we expect her? That would be a surprise to me as well. Okay. Yeah. All right. If you're going to fight with Arrowboy, do you feel Arrowboy has done enough practice, enough for you? Yeah. So to me, 2 months is not enough for him to be ready. Yeah. I believe he has been training for only 2 months, so he's not ready. I'm sorry about my nose. I have sinuses, but I'm ready for the fight. Your prediction? Round number. I don't underestimate Arrowboy. He's a man, so definitely, and he's a Kenyan, so definitely he's strong and brave. But I believe I'm gonna win the fight. Yeah, I don't know how, but the win is mine. The belt, the Vurugu 2 belt is mine. Yeah. You're ready for it. I'm ready for it. Kabata wuno kwosa ne Rita Kaggwa balina kye bagamba ku nsonga za Senga Acid. Sente zange ze namuteekamu nezenateekamu nga tubbanga eddagala odifula undetectable bakole group bazinzirize buli around 15 to 20 am baba basobola ozinziriza nze nga nkivaamu siriddamu mwogerako. Milioni 5 kumeka? Milioni 15 to 25. Milioni 15 ku milioni 25. Zoba biwateka byonna mu Senga Acid wo bibalirira. Yes. Bigwamu ezo sente. Eddagala lyonna lye twabbanga ku mezi meyinga balinguza eri eryebbeeyi eriva ebweru America. Nti abawagizi ba Senga Acid basobola okuzikuŋŋaanya ne bazikuwa sente zo. Ola tebasobola kuŋŋaanya za Senga bakaluba z'oyo musajja manya bakaluba kati olwo. Biswanka wuno avuddeyo nalyo kagamba nti ayagala DNA ku mwana agambibwa okuba nti nno wuwe. Nabyo katubiku. Kati DNA ogenda kugigendako. Of course mba njeetaaga bw'aba agamba omwana wange naye toyagala mundeetera simulabangako mulabira ku intaneti omwana mulabira ku intaneti naye omugamba muleete before wonna yagaana nangamba nze neesobola nengenda kufuula banga nkutira talent ati tewamulabirirako ng'ali lubuto because walufuna olubuto nze nga sina bwetegefu. Understand? Kati atoze wetegese nga amazo zaala biri bye yayitamu ate onesibako ezo cravings z'olubuto yali yetagobera kitegeza yalufuna alusobola, right? Okay. Because wetuba tetukanyiza ofuna olubuto then lwaki olufuna kitegeza olufunye gwe nga gwe olusobola. Kati sente za DNA zigenda kuva kuba DNA ya bukadde bubiri njazifuna kito zitadde mu bintu ebirala kuba omwana anti kati waba amunsibako bane omanyi kyo basina wange wabanga tayagala muleeta nanti omwana akufaanana kati ate okumfaanana gwe nga akufaanana naye mu ka video mugamba munanga amfaanana gwe nga akufaanana nawe oli maama we menta nawe oli maama we. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.